Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Beyond the newsroom, omukutu semakutu ogukutuusaako ensonga zisemasonga nga bwe ziba zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Ewajja Museveni zisibirungi yadde akabona ak'eddagala nfanfeewe amuvuddemu kyekireetedde okubanga abantu abamuli ku lusegere batuuka akaseera akagamba nti owange newankubadde okoze kino n'ekino n'ekino naye ate bano abakoze bwe bati ne bwe bati kino kisusse era munnange kino atuga Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. bano abakoze bwe bati ne bwe bati kino kisusse era munnange kino atugamba kikibukemu ate oba n'Abaganda baalugera nti sekita kitavako ssengejjero ate oba oli awo n'alima ewagonda agira n'annyuka ng'anaazina obulungi ava mu ddiiro gwe wepo omulungi sekinnoomu ki ekikugaana okubeera nga weetegula wali walumbye Kyagulanyi lwaki amulumbye Jero Museveni ategeezezza nti amagye ge g'amaanyi nnyo era tewabaawo yetantala kubeera nga ate akyankalanya mirembe. Yese Mujju agamba nti ekiri mu Parliament kisa kinegula ababaka ba Kibogwe ennyo n'ebirala bingi. Mathias Mpuuga Nsamba ayanukudde munne Mathias Walukagga tamulumbye wabula kyakoze kibadde kirala. Ebya Walukagga byeyongedde okujja mu kigoye weezinga. Enzeddeni tuli ku mukutu gwa BTN Media Beyond the newsroom wenkusabira n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu nti vidiyo eno agituwere like bw'ogiwa like ejja kuba edduka emisinde mingi etuuke ekubulisa kinnoomu abe ng'agifuna ate era mu ngeri emu njagala okuba nga nkusaba nti negataako mu butongole ng'osubscribingako nawo mu kigambo subscribe then bw'omala osobole okuba nga ate munnange otwegattako bw'oba omaze negataako ku mukutu ogwaffe omujja ogwadde ne exclusive ogwo nno gutuwa ku live z'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu ojayitayoko usangeyoko n'amawulire ga entertainment ge batofunye wano ku Beyond the newsroom anti kuba tukwasaganya nsonga za kisajja kikulu. Njagala sooka kuwa ku video buno bulinga bubiri tusobole okubanga tuweyongerayoko era owulirize bulungi ebigambo bino. Sooka owulirize wano. Mpulira obugamba mbu simanye yafutanga 15 mu busigalawo bulaza londa akalulu kogenda eka weebake. Buli agenda londa oba oliwe NRM oba oliwa People Power oba wefu DC londa gende wuwo weebake amaaso ku TV balangiriddaani we balangirira Bobi Wine ng'oliwa Bobi Wine sanyuka we balangirira President Museveni sanyuka naye nga ffe abamanyi nti President Museveni taliika olaba naffe ab'ekibi atujjayo boyi twafuuka baana ba munju mwana ffe tusaba President Museveni ekintu eki ne wanaatuwa ssente tugenda zirya ne yatuwe ettaka lyaffe eryakatale wa Kisekka bannange ajja aliggulewo tukole kyenyinza sembyayo bannange mubeere bagezigezi abantu ba Uganda tova gye basaanukula mmera togende gye bawaata mukitegeera oba tebakulima nti nga 15 waliyo agenda okumanyira akalulu ka Uganda nti waliwo ekigendo bawo ebyo byaggwawo dda. Manyi waliwo kye tuyita omuntu okwewa what we call self-importance okwewa amakulu gotalina. You don't have even moral authority ogamba abana Uganda nti temukola bwe muti mukole muti. Who are you? Gwe ani gwe eddembe likola kino nekiri buli muntu agulina eddembe lyerikola ebintu kyawulira kyayagala mu budde obwo as long as tekimenya mateeka mbogenda kuma kalulu kalondodde waka semateeka kikyayogerako akugamba mala okusuula akaluluko deri mita 20 okalindi bwoba oyagala bakabale ate tagannangako okujaganya ng'ofunye buwanguzi kati gwe oyimirira ebyo n'obijjawa. Anyway, njagadde kayisaawo eno story nina gundi emu gye nagibaweereddemu
naye munzikirize tuwulirize ebigambo bya Alhaji Nadduli kubanga muli empaji empitirivu ennyo kye nazudde nti bwe nagibateredde eri temwagirabye njagala tulabe Haji Nadduli tuwulirize ebigambo bino nga tuli so keen tutege okutu owulirize ensonga wuliriza olwaleero njagala basajja bakulu bokka wano. Haji Nadduli akedde kuyita bannamawulire mu maka agasangibwa ekigulu mu kabuga k'ew'obulenzi mu disitulikiti y'e Luweero okubaako byattaanya naddala mu kiseera kino eky'ebyobufuzi. Tulaba campaigns engeri gye zitambulamu zitambudde mankyolo. Nadduli ategeezezza bannamawulire nti yonna gy'atambulira ng'awenja akalulu ka mukama we Yoweri Kaguta Museveni abantu bamuloopedde bingi naddala ku bakuumaddembe abatulugunya abavuganya. Tebaayo yenna yeesimba ku kuziyiza kutambula kw'abantu ba NRM nze mwendi nga bwe nkiraba bukiri ku Kyagulanyi bakuba emiggo. Natunuulidde omusajja bw'amatukayo n'omuggo omuwanvu n'atandika okuba atadde ekikofiira kye ku mutwe. Benna tunuulidde omukulu wa poliisi nga yeegaana tyate tumumanyi bwe yabadde akola omulimu ogwo mu maaso gammwe lwaki temwamukutte. Nadduli yeewuunya lwaki abakuumaddembe amaanyi gaabwe gonna basazeewo okugamalira ku Kyagulanyi era alabudde aduumira poliisi Abbas Byakagaba nti akadde konna ajja kuvunaanibwa ng'omuntu singa gavumenti emala n'ekyuka. Disati ya Bobby baagiyuzizza n'ekyusa ozze abasirikale bo mu mpisa mu bakola amatuufu mu nteekateeka entuufu eneetwagazisa. Simanya bw'oli yanukula bannansi mu baana b'abantu b'osibidde obwereere. Omwana kati abantu bamala emyaka 5 tebawozanga demokolasi wa kikaaki. Nadduli agamba nti abatwala ebyokwerinda mu kalulu okubeera n'emmotoka ezitalina nnamba kitadde abantu ku buzibu nga tewali gwe bayinza kusongako nti yoono. Kivumirirwa kubanga gwate n'alandukira ku ki kwankoze ekikyamu emmotoka zonna zezimu gyabika ennamba ya Toyota nange yagenda ya Toyota. Nadduli era bw'ati alabudde Byakagaba nti byonna abasajja be bye bakola abantu babiraba era babikwata ku butambi n'olwekyo ali kamanye ng'akoza n'owebbwa kubanga essaawa yonna waakubitebyanga gavumenti gy'aweereza emusudde ettale. Oweekitiibwa Abbas Byakagaba bw'oliba owummudde nga ne gavumenti gy'okubirako abantu abakutule amagulu naye egenze bajja kukuwa waabira kubanga ebifaananyi ab'omulembe guno babirina. Ono agamba nti ebikolobero bisinze kulabika nnyo mu bitundu bya Buganda era kyongedde okunyiiza abantu bw'atyo n'asaba Yoweri Museveni abeeko kyakola ku nsonga eno. Kale nno ekyo kyetaaga okukomya mu bwangu pulezidenti yakkirize ne bakulu bannange bakkirize ne bannabyabufuzi bakkirize tuddemu okukolawo dialogue. Nadduli era asabye omukulembeze w'eggwanga okutereeza enkolagana ye ne Buganda ng'akola ku ebyo Buganda byebanja Abaganda basobole okutebenkera mu mitima. Era eggwanga toyimba buyimbi luyimba n'oga nti ojjadde wangula okola buki bukozi. Alhaji Nadduli emboozi nagibawaddeko naye njagadde njibaddize muwulire obuzito obuli muno owulire information gyayogera. Ono nno yesuuse ne yeebuuza n'agamba nti kyamukutte ku mutima ne kimuluma nnyo okulaba nga bali bakutte emigoba nte ng'ekyali eggulu wano juzi ne bakuba Kyagulanyi ne bakuba abaana b'abandi ne batuuka okubaasa omutwe waliwo n'omulenzi wa myaka 16 yafudde yabadde mu siniya yakuna yafudde eggulu eyo ne bamuziika y'omu ku abo abaakubwa bamuziise this week. Abaana b'abantu nga bafa bwe lusoke n'ovaayo ng'omwogezi wa poliisi n'ogamba nti abakoze bino effujjo tetubamanyi olw'okuba bo baadde bambadde obukookolo munnaye nga n'enamba puleeti z'emmotoka bazizinze. Alhaji Nadduli agamba nti gwe IGP Abbas Byakagaba nti bino ebikolwa ojjate gwe bisasulira ng'omuntu ssekinnoomu era ng'akugamba nti ku byamu akafaananyi nga gavumenti gy'owagira evudde mu buyinza ogenda kunnyonnyola ogenda beera answerable ku ebyo byonna ebyakolebwa kuwa orders zo gwe ng'omuntu ssekinnoomu. N'akugamba nti atunulamuko kisoboka kuba kitya nga gavumenti eno gy'oweereza era gy'otwala nga ba godfathers bakusudde ettale. Bannayuganda oli bannyonnyola ki ku mbeera gy'otulugunyamu abaana baayo. Nakugamba nti Haji Nadduli ono y'omu ku basajja abaalwana ne baleeta gavumenti eno.
mu buyinza era y'omu ku bannaluweera abasinga okuwaayo obulamu bwabwe ennyo nnyini ddala okuleeta omwami era ebimu ku ebyo ebintu Nadduli byayogerako abyogera ova ku mutima Nadduli omu kuwaayo omuntu eyaziika ku baana be naye nga bafudde mu lutalo nga ne gwasigaza yafa jjujakana Nadduli nebitategeerekeka era mpawo n'omu akunnyonnyola mpaayo entuufu nti ono bwe yalwala bw'ati obwadde bwava ku kino nekino ne bumufa mpawo n'omu abikunnyonnyola so ye muntu ayogera ng'ayogeza obulumi naye ng'aliko obubaka bw'atuusa abagambye nti tosobola ate kubanga abantu b'okuba bootulugunya ate bw'ogamba nti ogenda kugula emitima gyabwe bakomyewo ekyo tekisoboka naye gatunuulira engeri gye bakute Kyagulanyi ne bamuyuzaamu engoye ne bamugaana okugenda nti ffe batukaluubiriza emirimu gyaffe gy'okuwenjeza NRM akalulu kubanga mu ebintu mwabyefuga ne mubifuula byammwe baganda bange wano nno we tulaga mpaawo n'omu ayinza kunnyonnyola kituufu kyawo lwaki kankuwa ebigambo bino mmawo omuwulirize The NUP is very good at crying out loud when something happens. But I do remember in the last elections, there are NUP activists who poured acid on a young lady who was simply wearing a yellow T-shirt of President Museveni. Now, many of those things are not amplified because the NUP knows how to present its case better, I think, and to present itself as the victim. So I hope that we don't reach a point where we have an impasse. The sooner we sit together, the better. Musajja mukulu ono Nobert Mao n'abantu nga ba Nobert Mao bannyumira era be bamu ku bantu bentunuulira ne ngamba wow, a bright man, a very brilliant person. Kasirike akugambye mbubba abanoopu ekirungi kye balina oba ekyamaanyi bwe bakoonwako bamanyi bulungi okuleekaana n'okutunda eri abantu ebyo ebiba bibakoleddwako era nagamba nti mu kalulu ka 2021 yajjukira nti abanuupu waliwo wanuupu bwe yayiira omukyala yali ayambadde t-shirt ya NRM. Ekyamazima amatuufu bw'otunuulira ba NRM engeri gye baagalamu amawulire toyinza kunkakasa nti omukyala ono yayokyebwa acid owa Nuupu nga Nobert Mao bw'agamba ne batavaayo kulaga mu mawulire nti mulabeeyo n'owaffe ekyamutuukako oba kye mwamukoleddeko. Kyokka bino byonna bikolebwa era nga Mao ayogera bino jjukira nti musajja mukulu ono ye minisita wa justice. Kati kyewuunyisa okubeera nga obwenkanya bwe yandiwadde abantu nga naye statements zaakola zeefaanaanyirizaako ko bwe zityo. Kino nno Bobi Wine kyazenga abajjukiza buli lunaku nti all of them they are against us. Ekyo like it or not omusajja yakibagamba dda. Kambawe ku bigambo bya Toyota ono muganda wa General Museveni. Wuliriza ebigambo bye. Uganda empya gye boogerako egenda kuva obule gwe wano wansi. Toyina bw'ogizimbe, toyina by'oyogera by'ogenda ogizimbusa. Mbu Uganda empya eti. Uganda empya egenda kuva eri waggulu egwe wano wansi. Toyina bw'otulaze nti tugenda kukola kino ne kino ne kino kyeye Uganda empya. Naye bw'ogamba abantu nti Uganda empya. Ebintu bino President Museveni abizimbe for years. Abizimbidde ddala kubanga muto tosobola kuva eri mu Uganda empya. Uganda empya kitegeeza ki? Exactly. Bogota teri Uganda empya yeeno kubanga ekolaga bwe tuvudde eri mu nzikiza. Kati tuli mu masanyalazi, tulina amazzi, tulina buli kimu ye Uganda empya. Tosobola gamba mbu waliwo Uganda empya egenda kuvaawo. Omanyi abantu abamu nga bano baba tebaagala kuddamu oba kubaddamu. Omukulu atugambye nti babajja eri mu nzikiza ne babaleeta edo bazannyalaze.
Wano nno wekyewuunyisiza ng'okulaba nti n'amasannyalaze ago kituufu ge batugamba nti galayisi nnyo e Rwanda gye tuga-exportinga okusinga naffe waneene abalina zidamu abageefunira. Era ogasanga nga costs za waggulu nnyo okusingira ddala ku ffe ne weebuuza oba kino kibaawo kitya era nekikolebwa kitya. Metutunuuliramu ku myaka 40 gino Museveni gyafugidde eggwanga lino Uganda. Ku byamu akafaananyi weebuuze ku nsi endala ze twali tusinga zikyali ku level yemu naffe oba tuzisinga oba zo zitusingako. Bwe kiba nga ku mulembe gwa Idi Amin Dada yawulako UAE n'awulako ab'e Dubai. Kakati ekibuuzo kiri nti are we at the same level nabo? Oli ayinza okugamba bali balina oil na biki. Abasajja abali mu ddungu nga n'amazzi ge bakozesa n'okunywa exporting era nga bagajja ku Nile. Abandi badde bagamba nti ekifo ky'okugira abantu bano katuba supplying amazzi n'ebintu ebirala ebiringa bwe biti. Bino nno byonna byewuunyisa. Wabula mu Uganda ebintu ebifaanana bwe biti tebibulamu era bibaawo era ng'obiraba n'obyewuunya bwewuunya. Anyway, omukulu kammuleke kubanga nammwe mubyewuliriddeko mmwe mwennyini naye abasajja abo nakukakanya muto wange omukulu wange olukagaba yayagala bukulembeze tebakuteeka mu mbeera nti olwane n'omuntu bakulwanyise n'omuntu amu kubasinga obugezi mu paalamenti ya Uganda weta Sseggona. Oyagala kukwata buyinza otuggyeko ze Sseggona yansomesa amateeka. Oyagala kukwata buyinza otuggyeko Sseggona, otuggyeko Lukwago, otuggyeko Ssemujju, otuggyeko Asumaani. Tukubuuza obuyinza oyagala kukwata gw'amaka gaani obuyogerako. Kyoyogerako kiki ekyo twagala tukitegeere. Naye ogenda okyetegeeza ffe abamanyi nti omuntu atuula mu ntebe nga tujje mu matiitiiri. Bw'atunula nga bw'atunuulidde alowooza nti amusingako walaga oyo alina kusooka kukola ki? Si bakola obukulembeze. Abasajja bano ne kakiliiki kaabwe oba akaguruupu kaabwe ako bo beetwala okuba nga ba intellectual nnyo era nga bo balowooza be bakatonda b'ebyobufuzi bya wano era eggwanga kwe liyimiridde nti bwe baba tebaliiwo nti eggwanga lino terisobola kubeerawo. Medadi Sseggona ne Lukwago bonna nga bw'oboogedde ne Ssemujju Nganda tebannaba kuweza mu bukulembeze buno myaka 20 ku myaka 30 Museveni yakafugako emyaka ameka? Ana. Should we think nti ebbanga lyo lyonna ono Sseggona ziwano 2011? Yes, 2011. Kwemanzi jukira bulungi. 2011, yep. Tewaliwo bantu bagezi mu busiro baali beesimbawo era baali batwala busiro mu maaso. Ekibuuzo kiri nti singa olunaku lukya Mungu n'abaako gwajjula. I'll give you an example y'abasambi b'omupiira. Omusambi abeera ku ttiimu ng'etambulira ku ye. Era nga bagamba oyo musambi bw'avaawo eyo ttiimu egudde. Akaseera katuuka Barcelona nebeera mu crisis ya ssente. Nga kye balina okukola kwe kutema emisaala gy'abasambi n'okweggyako abasambi abamu. Messi natuuka n'abagamba nti lwakiri nsambira obwerere ng'etteeka eriri Spain terikkiriza muntu yenna akolera bwerere. Messi balina okumutta n'agenda mu PSG e France. Ne bata Messi, the GOAT, the greatest of all time player. Alina balandozi omukaaga mulampirira. Is it 6? Akoze buli kimu nga gwe tuyita godfather w'omupiira. Barcelona n'emuta. Ani yawangudde ekikopo kya Spain, Spanish La Liga last season? Si Spain. Bukyanga Messi agenda Spain tewangula. Bukyanga Ronaldo ava ku Real Madrid tewangula. Tefunanga yoko basambi balungi. Abana abaami bo babajja mu nsi ki simanyi. Anyway, kamuleke wamma waluka gatunnyonnyola ebiki ebibaddeyo olwaleero mu kkooti. Eri baloyazi bange era kye bakoze olwaleero nga bawakanya ensalawo y'akakiiko k'eby'okulonda
kubanga nze nina obukakafu nasoma bulungi nnyo ate era nkyasoma era ntuukirwa mwaka gujja so ebyamateeka ndibakwasizza ekyange kyadde kyabbawa bukakafu nakula mu mpapula zange ne balaba nga bayingira mu kintu kibasobola okuwangula tebaali kiyingiddemu singa badde balaba nga ekisoboka okuwangula ffe tuli ku maanyi g'amateeka akakiiko k'ebyokulonda amateeka gekakolerako gakajja mu ggulu ye kyogamba nti mukulu by'abakama takimanyi nti bw'amala okuwa ensala oyo awakanya ensala wooye waddembe okujulira bw'aba takimanyi bw'oba omulabyeko mu ŋŋambire asoma akawaayiro ak'enkaaga-mu-ennya akassemateeka wa Uganda akawaayiro ak'enkaaga-mu-emu akassemateeka wa Uganda ke kamuwa obuyinza okuwulira emisango ebbanga lyamala nga tannaba kulangirira awangudde gwasalidde bw'aba tamatidde waddembe okuyita mu kawaayiro ak'enkaaga-mu-ennya akassemateeka wa Uganda okujulira nabwe kitateekwa okuba nga gyali eyo era naye alinda oyo atamatira nansalawo oyo asobola okuleeta ensala emenyawo eyiye buli kasolo kaliko akakalya amateeka ge gagamba bw'oba onsingisizza omusango mu mankyolo nina ebbeetu okwekubira enduulu ku kkooti eddako waggulu nawe ekito ndowooza ekyakirinda ng'ambaga akasota akato bw'olabanga nga mutabani waasobola okukakuba n'akatta ate gwe omukulu tovaayo kakati zino ensonga za leero bazikwasiza abalooya zino mpapula ze tuleese tusobola ozisitula lwaki oyagala emirimu emirala gyonna giyimirire olw'ensonga eno gye tusobola constituencies nnyingi zisoba mu 5 mu Uganda oyagala ekibiina kiyimirire olwa constituency emu neddasebo fe tubikoze yeffe bapuliida kandidate waali obadde otya gwe ebya Mathias Walukagga bwe bityo bwe biri olunaku olwaleero mu kkooti ne balooya b'okuli kanso Erias Lwimbazi Nalukoola then ne balawyers abalala ebyo nno obiwulidde badde mu lulimi Luganda sigenda biddamu wabula nzikiriza twesoggeko ebitundu eby'e Nakaseke ate nabyo obirabe kankuwa katambi kano tweyongereyo mujjukira bulungi ku nsonga ya ambulance y'Essemuto ku ddwaliro Honorable Lutamaguzi yayimira ku Parliament n'abategeeza tetulina ambulance ne babuuza omubaka omukyala ddala ambulance gyeri oba nedda n'atugamba mbu gyeri netwewuunya ono mubaka ki atamanyi na bifa mu kitundu kye basabo ne bannyabo ababaka abatatwagaliza ngaabo tubakole ki tubajjeyo ekimala kikola ki Nakaseke ero gye balwalira twandibadde n'amalwaliro agasinga okuba amalungi nga galimu eddagala 24/7 twandibadde n'amasomero agasinga okuba amalungi kubanga mwami Museveni ge yasulangamu naye olw'okubanga baatwerabirira ddala tetusinga okuba n'amasomero agakyasinza okuba obuki obubi n'olwekyo ekimala kikola ki angulera yokka okuva nga 15 paka waggulu njagala kumaliriza ne kino basewo ne bannyabo mu mulundi guno wakaluka 2021 bwe twakamaliriza ng'omukazi anyaza akalulu kaffe nga batubbidde engoma gye twalina obuwagizi obutono naye amala engatto n'ensiwa obuguwa ne ziwera ne ŋŋenda engoma 2022 mbadde engoma neetolodde engoma constituency ya Nakaseke North kati essaawa eno Tonda lunaku lwaleero njijjamu 70%. Oyo nno yakwatidde Nuupu bendera ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Nakaseke district era ng'avunaana Nakawooya nga amugamba nti Nakawooya vaayo otunnyonnyole yayimirira ono nno Lutamaguzi bwe yavaayo n'atulaga ambulance zino eno nga ze ziriyo eyo ezikola eno ye ambulance efaanana bweti n'omupiira tekuli endala etwala abakyala okuzaala ye eno tukutuku byebiri e Nakaseke yo omubaka omukyala yatunnyonnyola n'atugamba nti munnange e Nakaseke bali bulungi nnyo era n'ambulensi gye ziri kaakati baganda bange n'otunuulira n'olaba n'ekyo ekireeta ebyo byonna kye kino wano naye ekituufu ekigaana abaka okwogera si sipiika paalamenti ogitunuulira ogenda okulanga temuli bantu n'omu n'obutakuuma biseera kati omwaganyo ogusinga yalibadde prime time parliament nga parliament yakatandika etandika tuli mu 20 ne mwogera ne bajja ne bamala ne bafuluma ate nze nawandiikako komiti yali ya
local government accounts nga yakatandika nga kino be James chairman waayo iliko baba Kabulindi Kakoza nenjituula muno okuva mu parliament kino be bakawo bamulwana nenjituula mu committee nga tenatandika nentekenga record ababaka nadala abakyala bajjanga ne banywa chai ne bali amandazi ne bafuluma nga ni tena kigambo kyagedde n'eki ne male week namanga profiling abali mu committee ne behaviors zawe era bannoonya okumala week nga nekwese ne manga nti mbaka gundi ennaku 3 abadajja mu committee najjuze kikopo kya chai n'akinywa n'ali amandazi abiri nga balano gaba n'afuluma kakati kino be bakabulindi n'abala bakeera kutuza press conference era ngomu ku batugobesa ne mu kantini ya parliament yes kati nali njala abantu ba accountingire kuba abaka parliament bajja ne balima ne bayita Masaka district administration yonna nevayo kuva ku kawo kuba kulire ente kuba kuliye ebyenyanja ne babayiwa mu parliament ati bonga tebalimu abaka parliament olwokuba omulimo gwabwe tegusasulwa kusinziira ku bye bakola eggwanga bali cheating kati budget ya parliament Peter olwayo ziweze trillion yemu on average buli lunaku eggwanga lisasanya billion 2 ku parliament on average there must be a value nje gwanga muliongera coach katwabadde wano nga tuyisa supplement ya trillion 8 buli teka tebali goberedde ne magari rules gamba mugende mu scrutinizing request for a supplementary budget muyambo muwo musolo nsene zigenze kola ebyo bisanidde ne batuuseeyo ngena alembu yabirese babisiza so nze saagala kubikirya mbaka n'omu kirungi sinze mbakulembera abaka abantu abalonda mumanye nti mulonda abantu ne baba betraying ne bajja mu parliament ne batabera na mugaso you have an opportunity okubakyusa bannange bebo ababaka bammwe ndowooza ebigambo mubiwulidde lwaki temundeka nembasiibula kambatere wano baana ba maama mbagaliza okubeera nga ate bwe munjagaliza mbe mbwe ntyo mba mbatadde tudingane nga guludde nakkiriza Beyond the newsroom, where untold story is revealed.